Olwaleero Precious Tumuhirwe omukazi eyalabikira mu katambi ng'atulugunya omwana ow'emyaka 4 mu bitundu by'ekira alabiseeko mu kkooti esookerwako ekira okwewozaako ku misango egimuvunaanibwa. Kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Sharon Niwaha. Tumuhirwe kkooti emusomedde omusango gw'okutulugunya omwana mu ngeri eteetaagisa era omusango n'agukkiriza. Kkooti etegeezeddwa nga Tumuhirwe bw'abadde omukozi mu maka ga Mike Mwesigwa eyayawukana ne mukyala we Doreen Kansime ekikonko mu ggombolola y'e Bweyogerere ekira era nga bw'abadde alabirira abaana bana omuline gwe yatulugunyizizza. Nti ku lunaku olw'26 omwezi oguwedde bwe yali agenze okukola, kitaawe w'omwana eyatulugunyiziddwa Mike Mwesigwa yafuna essimu nga bamutegeeza ku by'okutulugunya omwana we okuva mu balirwana. Kino kye kyawaliriza mulirwana omu ategeerekese nga ye Rita Muzungu okukozesa essimu ya bba okukwata akatambi ku byali bigenda mu maaso mu kinaabiro omwana gye yali atulugunyizibwa. Oluvannyuma taata w'omwana yadda ewaka gye yasanga muwala we ng'ali ku ttaka ng'alina n'ebiwundu mu maaso, ebigere, omutwe n'omugongo. Omwana oluvannyuma yaddusibwa mu ddwaliro kyokka ye Tumuhirwe n'amalamu omusubi paka poliisi we yamukwata. Kkooti era efunye alipoota y'omusawo wa poliisi eyeekebejja omwana ng'eneeraze nti omwana yafuna obuvune mu mubiri gwe obulaga nti yalumizibwa bya nsusso. Kate Basuuta akulembeddemu oludda oluwaabi asabye omulamuzi awe Tumuhirwe ekibonerezo ekikakali ekinaakugira abalala okweyisa mu ngeri y'emu, wabula munnamateeka wa Tumuhirwe Helen Namutamba n'amusaba omulamuzi abe waakisa kubanga ono tamaze budde bwa kkooti so ng'era alina omwana ow'emyaka 8 gw'abadde akolerera. Omulamuzi Niwaha mu nsala ye akalize Tumuhirwe emyaka 4 mu nkomyo era nga waakusibirwa luzira. The period shall also allow the convict to reflect on what she did and who knows be transformed through rehabilitation services in the prison sentencing. Ana kyemuwadde nzikiziganya nakyo kubanga kisinga nze asazeewo ati yandibadde nga kyeyongera ne kusinga ne kwekyo okusinziira bbanga ly'amadde maze naye ng'alabirira abaana kubanga yakoze kino ekintu.